Yes, gwakyekumidde ku Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Nsooka obbeetondera ennaku ze tubadde nga tupa updates, tubadde n'ebitukwatamu katono naye twebaza Mukama okubanga twasobodde obbisuuka ng'era kati twakomyewo okubanga tukutuusaako ng'ensonga bwe zitambula zonna. Mwenna abagyekuumirako Farida Nakandi, Karo ate gwe Karo oli wanjawulo nnyo, tulina Rosette, tulina Zawedde, tulina bangi nnyo ababeerako ba Henry, ba Nina bonna mbagala nnyo mikwano gyange ababeera nga mwekuumira ku Projan Media TV. Olwaleero ensonga endeese nga sikumalidde budde, ensonga ya Pastor Bugingo ne Teddy emabegakaawo yaggulawo church mu Butongole. Nga we nalina kugambako emabegakaawo gw'atalaba story eyo, genda mu video zaffe okebere story gye nakuleeterako nga omukyala Teddy Nalusulwa asuubiza okugulawo church mu mwaka guno ogwa 2020. Yabasuubiza okutandikawo church ye wali ku Hotel Triangle amanyiwo. Hotel Triangle oba wakava ku CPS ku Buganda Road oba Omuganda ayinza ogamba Luguudo Buganda. Awo yali yatusuubiza oteeka church ye ng'era yamaze n'atuukiriza ebigambo bye nti church yagitandiseewo ng'era church yo yaguddwawo mu Butongole. Ne church teyalese Bugingo bulungi kuba Bugingo yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ezikwatagana ku church eno gye baaguddewo. Bugingo mu ddoboozi lye gw'amanyi oddigeegenya wooli osobola oddigeegenya mu bino ebigambo Bugingo byayogedde. Bugingo yavuddeyo n'agamba nti abagezaako okugegenya ye byakola tebajja kusobola kuba ye yatumibwa Mukama Katonda era tebajja kusobola. Naye wabula eno church ya Teddy ye tutatategeera linnya bulungi bwe tunaalitegeera ngenda kuba ndi kutuusaako wano ku Projan Media. Yavuddeyo n'aga Teddy okugulawo church eno. Church teyalese church ya Bugingo bulungi. Abamanyi church ya Bugingo eri wano House of Prayer Ministries eri wano Kasozi Makerere, ng'era church si kizimbe wabula tent zibeerawo awo. Bugingo wasumbira endiga ze. Teyamulese kye kimu olw'ensonga nti church ya Teddy yatutte abamu ku ndiga ze. Oyinza okugamba abamu ku bakadde b'omu church ya Bugingo bagenze mu church ya Teddy ng'era bamwegaseeko, ng'era nasobodde okufunako amannya agamu wano nsobola okugakubuulirako amannya agamu ag'abo bagenze mu church ya Teddy empya eri wali ku Hotel Triangle nga bwe nkulagiridde. Gwayagala okakasa osogendanga endagiriro nga bwe nzikuwadde n'ogendawo ku church naawe n'obweyungako ne musobola okuba nga musinza omutonzi asobola otuyisa mu guno omwaka ogwa 2020 okubanga oba basire Queen baguyita 2020 oba osobola okuba nga tuguyitamu bulungi. Rosemary Kyomugisha oyo abadde maama abadde omu ku bakadde mu church. Susan Nabukenya, Bacharity Agaba, Charles bonna babeegase ku Teddy. Kiba kitegeeza nti Teddy yalina enkolagana nnene nnyo n'abamu ku baali bakulira church ya Bugingo ng'omukyala eyaliwo mu Butongole. Kiba kitegeeza nti kituwa endowooza endala nti tebaali basanyufu ne step Bugingo gye yateekinga okubanga baawukana ne Teddy amala agende ne makula. Kiba kitegeeza nti mu maaso awo tugenda kuba tulaba abantu bangi abagenda okuba nga abeeyunga ku Teddy okuva ku church ya Bugingo. Ekiragira ddala nti ensonga nti Bugingo kyeka gye bali bulijjo naye bamukubamu ebituli. Bugingo yabadde ku church ye kuba okutandikawo church eno church okugulawo mu Butongole byayitinga na mawulire nnyo. So nsuubira ne Bugingo gye yabirabira oba yasindikayo bambega be kisuubirwa okubanga bamukeetera ekigenda mu maaso mu church ya Teddy, ng'era ndowooza babimutwalidde nti church egenda kuba y'amaanyi ffenna nga wetusuubirwa kuba neno naye agamba nti yatumibwa Mukama Katonda okuba nga asumba endiga nga bwe batera okugamba abasinga. Ng'era ndowooza Bugingo yasinzira n'agamba nti abagala okukola bye-byakola bamukoppa tebagenda kusobola. Nekinajjukirwa nti eno church mu kugiggulawo bantu bangi abanene abaaliyo nga mukyala Pastor Robert Kayanja yaliyo okuva eri mu Rubaga Miracle Center yabaddeyo okulaga nti kinajjukirwa nti bano ababiri Bugingo ne Robert Kayanja enkwatagana yaabwe si nnungi, ng'era ndowooza ekyaleese ono kulaga nti Bugingo kiyakola okwawukana n'ono n'okubanga okuyasanguza ebyama byabwe ababiri tekyali kirungi. So kyekyamuleese ndowooza mu kugulawo eno church. Wabula ne Teddy naye yagambye mbu abakyali mu church ya Bugingo yamaze n'akoonako ng'akiraga nti obufere bungi n'obulimba bweri bafere. Ndowooza kye yagambye gwakyekumira ku Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi. Kyonna ekinaaba ekyeyongeddeku ku eno story ya Teddy tugenda kuba tukikuleetera wano ku Projan Media, wabula nyongera okwetonda izi ennaku ze tutabaddewo
tubadde n'ebitusumbwamu katono naye ng'era twabimaliriza kati tukomyewo kubanga tukwapudetinga bulungi nnyo wano Projan Media TV. Twagala nnyo weekuumireko.